mugamba mutya abali ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel ya Florence nzena mu abazadde ng'olina abaana ewaka ng'olina abaana abo abali myaka egyo myaka 18 okukka wansi abaana abo njagadde nkulabe ku ddagala lino osobola okubeera ng'obanaazaako obanalizaako ewamu ofuna eddagala etuyita akakumirizi oba akeeyeeyo naye wano tujja kayita akakumirizi jjukira eddagala erisinga liba n'amannya ag'enjawulo naye mu kusinziira ki ky'ogenda oddikozesa olikyusa erinnya n'oliyita erinnya eddala kati wano akeeyeeyo tugenda kayita akakumirizi era kiba kikulu nnyo olina okwegendereza mu kusinziira ki ky'ogenda okwesa eddagala eryo beera ng'olinaaza ku baana bo abaana babeere nga bajja kukwatagana babeere nga bakwatagana babeere nga bali wamu babeere nga basobola okwekumaakuma ly'eddagala eryo nkusaba okafuna funa kakumirizaako bw'omala okukafuna kati oddira oteeka amazzi mu bbaafu n'okayengeramu bw'omala okukayengeramu beera ng'onaaza abaana baabo naye wano bw'oba okayenga osobola okubeera ng'oyogera ng'okayengera mu mazzi mu bbaafu osobola okugamba nti kano kakumirizi njagala kakumeekuma abaana bange babeere nga bali kimu bw'otyo nti kano kakumirizi njagala kakumeekuma abaana bange bano babeere nga bali kimu ekiseera kyonna obudde bwonna ke kakumirizaako kakulu nnyo ku nsonga eyo kwegamba olw'olumu oba okalina kayengereko mu mazzi mu bbaafu obeere ng'onaaza abaana abo oyengera bulungi mu bbaafu tandika n'omukulu gw'osoosaamu munaaze oddeko omwana addako n'omwana addako paka ku mwana asembayo bw'otyo bw'oba okola naddala ng'obadde eddagala eryo olifunye naaza ku baana b'eddagala eryo libayambeko mu nsonga eyo ey'okussa ekimu okubeera nga bakwatagana njagadde mbeere nga n'eryo ndibabuulira olw'ensonga nti kkulu nnyo naddala ku baana abo abakula abaana abo babeere nga bajja kukwatagana naddala nga bakuze akakumirizaako kakikola bulungi nnyo kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0777 yeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba